nze ndowooza liru puzzle kubanga abasawo bagamba nti obulwadde tebabulaba abaamu baba babaga kulaba ki otyo mu mbaaga eyo embi bwetyo kati kitegeeza waliwo akakodyo abo manyi liru puzzle yabadde musajja wa Nuupu nnyo toleeta bintu bya nze puzzle twagendako n'emutukula eyo nga tulagidde omusawo musimanya mu eddagala balo ba Masayi gye twabasanga ne tujja n'eddagala mu budomola nze puzzle yakagwa emirundi ebiri nga mulaba ekisooka puzzle talya obuddewo bwonna obusinga awo malayo zangatto na mmotoka kati balamu ani yamuwadde obuvunaanyizibwa wano yatwala obuwumbi bw'abapromota bwali meka kati ate osobola olabira oyo mulwadde nga wagoba ne fayiro ye kiyitikiza nti gavumenti ya Museveni kati ye mu butuufu waali yatukoowa ye nga ye omuntu yatukoowa President Museveni ennaku ana mu bbiri tolina kyotuyambyemu wadde n'eki kati kangu ekyokulabirako batutwala mu lockdown ne mu kututwala mu lockdown ekigendererwa kyabwe kyali kiki ate ng'essaawa zino Kasajja yagamba sente zezifulumya Achenge agamba tebalinawo ki kati mbuddo President Museveni yandise Kasajja n'ayita ne Achenge n'abaga nti mujje sente zino bwe zafuluma nti ate onaga ati yazifuna zaalagawa nga baalina enkola ne batugema ne bagamba nti waliwo kati district ze tumaze okukavalinga mu nnaku zinaana okitegedde mu nnaku amakumi ameka ana tulina district ze twamaze ziri 7 tetugamba mu nnaku zino abiri ge twongeddemu tugenda kugema district eno n'eno n'eno ne tumanya nti waliwo district eziri covered ennaku 6 yaziba wadde ng'agamba ni mwezi 6 agenda kukola ki Cheka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wonna wosinzira okubanga otulaba amanya suppose Farouk wano wendi ndi mukati tubeeranga tutuuse tuyingiddewo atumenyamenya ensonga ne baganda bange bali dadi sana nnyo kyekigenda mu maaso wano baganda yo kyekigenda mu maaso ekigenda mu maaso olwaleero yayina akasimu ak'ekisiru toyogera ku soda sooka oyogere ku simu yo kasoda kazze era tuli mu kanywa abadde bamaze emyaka n'emyaka nga tebakakwatako baani oluvannyuma lwa lockdown basibire waka naku ng'ekulumya ennyo mawa ng'omwami twogera mazima abadde bamaze emyaka n'emyaka wannange yatugulidde kasoda kano bamuyita Odessa omukulu akatuusizza mu bulambulukufu era nze omubiro gwange gugenda okwogererwayo nga muweweevu nnyo yes nange nja kubeyanjulira mbabuuzaako nze Dankani mu mboozi mukati nsanyuse nnyo mukulu Odessa bale kubanga tutaddemu ekyokunywa obudde nga buno nga tuteesa bwe bali nnyo bali ddala mwenna abatufollowing nga tuga nti kati we tuli okubanga tusunsula ensonga bwe zitambula buli ali ku mikutu ebunaayira abali South Africa abali UK abali wa mwena Shapiro nkutumiddeko nkutumiddeko Luce wa Canada nkutumiddeko waliwo naliwo neno bange bali side zeyo bombo endejje bamita Mama Habo ndabira meya muwaire omugende nti mutumiddeko ne Olga side zawe Take nawe nkutumiddeko bamita Olga ali Take ate bya hapo Olga alitake tumiddeko namwena abatu abasawa zino waliwo ne Simon Kungu tumiddeko saize taka bamuyita Olga bonna bakyala weyanjulire tebakumanyi weyanjulire owaye sokoleke buzibu ki bw'osanze nga ntumira abantu abo obuuza n'obuuza bonna bakyala nze ndi musajja Odessa mukazi laba engalabi njakukwala mukisa kuno kusooka okubaza okubanga wajja n'otwegattako wano mweyagale oduula ati oli kuduulira omukulu atukulete kasoda kano nkwebaza webale nnyo kyokoze kyamaanyi kuba abantu bangi bakkakanyiza ku mimiro gyadde giri bubi nebaza nnyo Mr. Odessa okuva Zembaga kino nno ekyokunywa yakyeyamye nti buli bwe tutuula tulina okunywa si leero lwokka bulamu bwonna okuva pulogulamu engalo ezo ku Odessa toyanza ssebo naye obuzibu kati obadde olina kigamba ffe oluddako ogenda sanga wano wajjudde ngamba nti buli bwe tutuula mu ngambe bugala ebyokunywa baffe biriwa nga bakuwa gwakiriko nebaza nnyo njagala okutumirako ku Madamu Shapiro
butuufu kyotukolera kyamaanyi nnyo. Joel ye UK ne Mr. Kaliyo e Boston. Waliwo abasajja kyetwagala. Njagala tutandike. Nze nkyawa ki? Muganda waliwo omukyala bamuyita Kalo. Bannaye. Si oyo. Mugende mpole ebyokunywa byammwe mukakkane. Soda yabaleesemu tabbu. Madamu Kalo. Wewe mbadde okutereeza. Soda kubya kyekigenda. Madamu Kalo tukwebazizza nnyo. Ali ludda wampozi. Okubanga otufuddeko era ali San Francisco tukwebaza nnyo weebali eddala okuba nti bambi naawe osobola okutubeererawo ate n'omukulu ono obubaka n'abutuusa bulungi omukulu ono atera nnyo okuba n'amazima mu biseera nga ayina amazima manyi kuwagula konjera omukulu ono mbagamba nti abeera n'amazima kyembadde ngezaako okulaga ogambye atera okuba n'amazima kwegamba naye waliwo abantu ano abali ku pana eno nga bo bazibu ddala kati ng'ono omukulu ono teyakireeta era ye tebamutikka era bakola bulungi bannawe butamutikka omukulu ono talina naye omukulu ono mumutikke mukulu dangani ebintu yabituusa oli kasoda akatuusizza n'olw'ensonga eyo twagalira ddala bannange mwebale nnyo mwebali eddala tutandike ne sipiiki y'omukulembeze sipiiki y'omukulembeze kanandikire wanambe pulezidenti yayogedde ekyokuta ng'okiraba otya sipiiki ya Museveni okuta yakoze bulungi okuta naye sipiiki ya pulezidenti we nabadde ngigoberera nina ebintu bye nabadde ntunuulira abantu bo babadde bafiira mu mayumba naddala abantu abali mu mbeera embi kubanga ate abali mu mbeera ennungi ate be bakkiriza okutambula kati abali mu mbeera embi babadde bafiira mu mayumba kuba abali mu mbeera ennungi bo banokola babadde bakola nga tebayingiza buyingiza naye kati tabbu eriwo gye nalabye gavumenti yaggyeko yaddiririzaamuko ku muggalo era n'agamba nti ku bantu 10 ababadde balwala ku 10 bwe badde bakebera luli twali tusangako omuwendo nga bwe bakebera 10 tusangako 47 kati tufunako 8 gwokka n'alagira ddala nti era embeera eyesse kyesa ategedde mu kunyonyola okwo kuba yagambye mu malwaliro gonna kati tulinayo abalwadde 76 bokka awatuteere ddala aba covid era nga neyeekungiriza nti ago gonna gabadde maanyi ge gavumenti ya pulezidenti Museveni yeekola ebintu ye nga waayagala nga ye faayo mutandikwa nagambye nti yo gavumenti eno yennyini nnyini yawa ababaka ba paliyamenti obukadde ebi sente ezo wozikubisa mbuli obuwumbi 10,000 kyokka abantu ku mulundi guli basonda sente bagula emmotoka 12 URA yazikutte eyagala obuwumbi 9 kusegedde bulungi kyokka luli yalirizinga 10,000 yatesobola okusooka nejjako obuwumbi 9 negala nesasula ne bata emmotoka zikuba abantu bazigula nga zigenda kubayamba kitegeeza kati zigenda kuvundira wali kuba zaatuuka na Dr. Chenga ayogera nti emmotoka zaatuuka weziri wali ne baba banja obuwumbi 9 kakati ekyokubiri essaawa ya leero owino olunaku oyinza okuba nga erisiivinga abantu abawera omutwalo owino nga yo naye agigudde bikope kyokka ate kyakulaga kyakoze eki era oba weetegeeza Museveni nti badde yasiba luli abadde yasiba ebintu byatafunamu n'aleka ebintu byafunamu nga bikola ekisaawe kibadde kikola ng'asolooza omusolo no ku URA badde bakola ng'asolooza omusolo ng'ogenda wano okuzirizo nakuma ate zibadde zikola gattako ne sipiiki hotel ennene badde zikola kati yaddira n'anyigiriza mu bizinesi nyigiriza bwe yagenda ggala n'agamba nzigadde ekikuubu nzigadde amaduuka wafaluku wagula ekibiriti n'omwezi ye beyaggala naye nga biri ebisigadde byonna bibadde bigenda bifunamu onogenda kuwa ekiro ekira faluku nti wano mu Uganda oba mu Buganda twagina emwanyifuwa omwene bazisaako omusolo era jjinja bali balima ebikajjo ebikajjo nebabisaako omusolo kyokka munnange ente tebazisaako omusolo zwalawoddewo nga boogera ku nti ente ze tezaabanyankole era ente zitambula bulungi zo tezirina mutawaana naye emmwanyi vanira n'ebikajjo kikyotegeeza kyentegeeza nti gavumenti ya Museveni kati ye mu butuufu waali yatukoowa ye nga y'omuntu yatukoowa kubanga Dr. Lusa Chenga yagambye tebafunanga ku ssente yonna egenda kugula ddagala tebagiina egenda okugula eddagala era
wiki ewedde alina bwe yagamba n'agamba nti asaba buli muntu yenna ali mu nsi z'ebweru ng'asobola okusakira Uganda eddagala asakire Uganda eddagala. Yensi gye tuli. Naye akasajja agamba nazifuna. Kyokka Matiya Kasajja yagamba yasayininga obukadde 18 n'abuteeka mu za ddagala. Kyokka ye Dokita yagambye buli muntu yenna ali ewe nga nawe Faruku woli awo boso kati nfa kati ngagu era kati goluwa mu kasino government yekwetaaga kuba osobola okubeera anoga omuntu ali ewe nga ne Uganda yetaaga eddagala kati Rusi yetaagamu okulanga musabika Uganda eddagala. So kati kitegeeza ki president bino bintu byayogedde kiyakoze kale yatuyambyeko bannaffe abamu kati ng'aba boda naye Faruku mulimu abannaffe abalwadde batasobola kufuna eddagala bagane bafuna eddagala ekyo kiyakoze ekyo kirungi naye ng'ebisigadde byonna Mawa David agamba kyomukulu yakwata bizinesi zaabwe nga bo ezirwandinga yazikola ki yazireka n'akwata eza wansi eno ze batafunamu nnyo ne bazitugga bw'okiraba otya era mbu ne ze yatadde mulimu bye bafunamu bo nga bo kituufu si kituufu omukulu byayogera nze okusinza bwe ndaba banga nga bwe nabagamba nti ntera bagamba nti nze sitambulira nnyo ku muntu nga Museveni naye ntambulira nnyo ku ggwanga engeri kyobala neyita omulungamya w'eggwanga nti ntunulira nnyo ku ggwanga engeri gyeyitambulamu nti ogenda lulira sekita zonna nga zaafa kubanga nga nze sinanenya Museveni sooka nenenyeza ddala bano barusi akyeni abo n'omutunuulira nga ze ewa pulezidenti naye nga no alina bw'ati agamba babye natadde ku lupapula bagenda kuntegeera bye nalimbye kwegamba ng'olaba alinga akaana akato akali ewaka akalina kye kalimbye naye nga bakalaba essaawa yonna bakalaba kubanga namwe batunuulidde mu butuufu nga Museveni byayogera nga bano babimuwadde kubanga alina we yatuuse n'okubuuza yadda abuuza omuwendo gw'abantu n'agamba guno gwa Kampala yokka oba Uganda yonna n'amugamba yonna kitegeeza naye byadde asoma nga takola kigano oli yennyini abisoma era Museveni singa yabadde nga akyasobola okuba nga akyakanga nga luli yabadde alina okubuuza luusaawo ebibuuzo singa yamubuuzizza ebibuuzo ebiwera 5 oyo omukazi yabadde avaawo awo ndowooza nga n'obwa minisita abusuddewo kubanga namulabye nga yenna akangana bukankanyi ng'ensonga zayogera takola ki tazitegera zawadde omukulembeze kati kangu ekyokulabirako batwala mu lockdown ne mu kutwala mu lockdown ekigendererwa kyabwe kyali kiki era we baamala tutwalamu kiki kye bagambye tibannange we twagenze mu lockdown twakoze kino na kino na kino na kino era kati tusazeewo ennaku zino zetubongeddeyo 28 ezadde 28 tizetubongeddeyo tuzongeddeyo lwa nsonga eno neeno olw'ensonga tubadde bino mu nnaku 4 tulina kye tutamaliriza yensonga lwaki tongeddeyo ki kino naye bo basigadde era kye baakola luli kye baakoze titakisi ziganemu abantu bameka 7 bodaboda zitambule era nga kyekibaddewo ki so nga waliwo lockdown okuva lwe batusiba okuviira ddala emabega omwaka omulamba n'ekitundu kiki kye batuuseeko mu mwaka omulamba n'ekitundu kyeyazizza era kyekibaddewo luli waliwe batuteera talina kyeyagambye nti kaakati bannange lockdown baffe twatusuubira nti akatuzizzaayo wano wanadda nebyataata ku luli lwe yasooka anaakola ki anaabita naye yazze mu buzzi biri byakoze eki byeyakola luli ennaku 4 byazali atusibyemu era byazzeemu bodaboda etambuze mawolinga ngamba nti yandisose n'atuwa accountability y'okutusiba kuli n'atunnyonnyola kubanga abawakazi bano badde bagenda ku radio ku TV ne batandika okugamba batuma eddagala ensi ziganyo tuwe ne Museveni we yabadde asoma teyasomyemu wadde okugamba nti waliwo ensi bweti zagano tuwoza ki eddagala kati tusala amagezi tufune eddagala mu ggwanga bweriti nga bwe yayogedde ku China ng'olaba ne China naye egenda kuyamba buyambi kola ki kutuwa so nze ndowooza nti lockdown ya Uganda tekyalina makulu okujjako okulumya bannansi okulumya abantu ne bagaana okukola ki kubanga buli kintu Uganda kyekola naddala bakulembeze gavumenti abo bekulembeza nti be bakola ku nsonga tewali kituukirira kati olujja omukyala nga Nabbanja
ekintu kinadde manyi bagenda nakimubuuza naye yakisomyawo n'agamba twateekateeka bwe tuti naye nyiniine Museveni nga tamanyi kye baate kuba yasomye n'alaga nti baateekateeka okugabira abantu essente abawejjera era n'abamenya oba yamenyeddemu alina be yamenyeddemu awo n'abamenya naye ye olw'okuba nti kye baateeka awo ne bakyogera bwe kyaggwa teyafuddeyo okumanya ddala ekintu ekyo kyatuukirira kyatambula kitya teyakifuddeko wabula yatulaze bulazi twateekawo okugaba ssente ninga abantu bagamba abagaba ssente tebazifuna so nze kyendowooza gavumenti bweba ekola ebintu lwakuba nti kale Devico mukyadagezaako oluusi tekisoboka naye yandifunye abantu abeeno wansi nga bamaama fiina abo mama fiina omutulire mama fiina okimanyi yagenze woona omusajja ono owagundi gwe baali bakwatiddemu mu ebuyindi bali bakwatidde buyindi Japan nolaba namuyamba namudizaawo pikipiki abantu ngaabo mu kifo ky'obbawo obuvunaanyizibwa bagende mu bantu ate awaabo abamukubira enduulu spiki y'omukulembeze mwabadde musuubira biki mwabadde mwagala biki asookerako kansooke neebalize ddala mama fiina kuba yategeera omuntu wa wansi namulabyeko Kasese alina abakyala abali ku mikutu nga bamuwanjagira nti balina kyakulya wadde kyakunywa n'agenda Kasese n'abayamba n'abawa n'entandikwa ya miliyoni 2 nti abatwalidde nti be bantu ngabo betwetaaga abasobola okukola ssente ezaabwe mu ngalo ne bawayo ku muntu ali obubi kati omuntu kiba kitegeeza bw'omuwa ssente nti wa abantu abasobola okukola ki ozibawa okusinga oli gw'osanze nga yeke nnyini omutima munaku ate n'omuwa ssente awa abantu agenda sooka alowooze ku bantu be babeera nabo abooluganda n'abako nayo emikwana asooka atambuze tugenze ku muggalo gwa President Museveni nakwana mu bbi tolina kyotuyambyemu yadde n'eki nkiddamu President Museveni munakwana mu bbi tolina kyotuyambyemu wadde n'eki munnayuganda gozizza mu muggalo munnayuganda mufuna mpola ye munnayuganda atalina wadde 10 kyalya atalina wadde kyanywa sawa zino taxi wazitadde kubeera kye tubaddemu nga bagana bagaye bantu 7 nika taxi okuva machine okutuuka mu town ya 15 oli agenda zijjawa abaletakola ennaku 42 kitegeeza nti omuntu ono era agenda kuddayo ku bigere bye anaaba agenda mu town okubaako byagulamu ake tagenda bigula okitegeera naye lwakuba nti bakulu bano bakediza bazifuna bagadde badde zirudde okukola okitegeera kati saawa zino bagenda nazo zikole gw'omukozi gwali mu akedi akoleramu kitegeeza ogenda kusigala osasula lenti nga bulijjo bo bafune n'amaziga abo misozi gikole ki kigende mu maaso mukulu President Museveni munaku 42 twali tumanyi tugenda ova munaku 42 ng'abantu abasinga omaze obbagema twali tuli awo nga bakagema k'abantu akakaddaaka nabike bagamba doze yasooka dalina kigendererwa doze eyokubiri kubanga Faruku ate mwami Duncan kamale n'okutangaza njagala batutangaze bulungi kuba AstraZeneca ebadde bagigabira mu doses naye nga bagamba nti wofuna akasooka oyisa oba wiiki 3 bakuwa akalala kati bukyanga bakuba esooka emitwalo 96 gye bakuba ebbanga liyise ddene lisuse ne mwezi kati naye kyetwebuuza eyokubiri baligifuna ddi n'olwekyo muganda wange nti President Museveni wanditunuuliddeko ku muntu ali wansi naddala aludde ebbanga nga takola nomanyi nti naye omuntu ono gwenteeka mu lockdown ate nga mujjako omusolo kubanga nze omuntu atakola ssaawa zino akyasasula amasannyalaze Faruku akyasasula amazzi bye twandise nti byaffe bya wano byonna abisasula tomukenderezaako wadde n'eki kitegeeza oli mu kukamente gy'otawa biwata ssaawa zino ekituufu ekyandibaddewo kiti mu President Museveni bandibadde baleeta eddagala ly'okugema abantu n'abantu tebatali nitukola ki netugana nitukola oba kyandikoze afuna eza nabbanja ogenda opikinga eza nabbanja nga bagema ate eza nabbanja teri muntu eza nabbanja kale kyolese kizibu ye nabbanja nyinyi tayinza kukkiriza nti gwoba ssente yagema agenda kuzibbirawa tebaba talina wagenda zibbira kyandibadde accountability yandibadde ofuna ebintu bibiri gwe bagemye ne ssente gwe ziraze kati mukulu Faruku ngenda kugamba ekintu kimu eno gavumenti ya President Museveni ye kennyini ng'omuntu emulemye kuba abantu bennyini abalimu temuli muntu ayagala munnayuganda n'ogwo naddala omuntu wa wansi buli ali mu gavumenti ya President Museveni ayagala amuddiridde mukwano gwe maama we na taata we kubanga akyenge essaawa zino Kasaija yagamba ssente zezifulumya Achenga agamba tebalinawo ki kati mbuddo President Museveni yandise Kasaija nayita ne Achenge nabaga nti mujje sente zino bwe zafuluma nti ate onagati yazifuna zalagawa
naye bonna bonna olwabyanjudde bwe bati ne batuula mu katebe buli omu n'atunuulira munne nga kitegeeza nti n'atakyogera nga kitegeeza nti abaazitwala bennyini beba ate bennyini abatudde mu kakundi ako kitegera muganda wange so nenga nti Uganda nga yo Katonda yalina okuyamba Katonda yalina ottaasa Uganda President Museveni ebintu bino bamulimba tebatuuka ku ground kyetwagala otegeera omuntu wa wansi kuba tategeera science agenda maaso Kasaija agamba sente na kakati kangulire nze sifunanga ku sente baminista bennyini bombiri babakwata basibe olaba basente kumanja ziri bonna gye bava ne gye bakoma bayina ekizibu kimu tibategeera ti musajja waabwe akooye ate mu kukoowa ne batalumirirwa muti gwanga kubanga bw'omanya nti taata wange ono talina maanyi naye ate sijja kubba nsujjuuze omwana yennyini ategeera agamba taata wadde talina maanyi wakati wali byakulya naye kino sijja kikola naye akati bo bategeera nti omuzeeyi waabwe akaddiye buli gwawo mulimu akuba gudiikudde gwakubba kubanga kati nga olaba ekyemmotoka bwe tuba nga tumaze mwaka mulamba lwaki ku covid ono wano ate oleetawo akabadi ak'essente nti njagala musolo gwaki gwa mmotoka nga Museveni alina n'abantu basayiningire emmotoka n'azibawa nga n'omusolo kweguli nga tabagambye nti bannange mbasasulidde omusolo kubanga tubamanyi mu bantu abeetaaga osiba okyenge yeetaagira ddala osiba eya Bebekulu yagimaliriza n'akola ki ng'erikiriya lwaki emmotoka z'eggwanga ezigenda okuyamba abantu zigende mu field lwaki zo tozita naye obudde tebugenze lwaki zo tozita alinga situtegeera emmoloka bakola order ya March gwe kyolina omanya kyaluku kyolina omanya NC yajjula babbi emmotoka egenda oyamba Munauganda omusolo guba gwaki okitegedde ngadalala egenda kuyamba Munauganda olabira ensi yafa omanyi mugenze ne mukona ku kigambo ky'obubbi naye Kamalu babuulira omulandira ogusimbibwa gavumenti gwesimba abantu bagenda nkuwa ekyokulabirako Jimuwezi yabba ssente ez'abalwadde basiriimu ezaali empitirivu y'omu ku banyaguluza abaaliwo bannyinaffe baganda baffe ne bafa mu ggwanga muno nga tebalina ddagala libajjanjaba naye nga ssente ze zaatwala abantu baali bameka nga Jimuwezi y'omu ku bo olwaleero bwe batuuse okugaba kontrakiti ey'okuteeka butulakingi mu mmotoka simanyi na biki n'enamba puleeti zonna baagiwadde Jimuwezi eyabba ziri mu bubbi bw'obukugu ennyo mu bubbi n'aleeta kampuni erasa gye baalangirira edda nti yaggwamu era nga bagirangirira mu kampuni ezigudde twagenze okunoonyereza ku bukugu bwa kampuni eyo gye baaleese enamba butulakingi wesobola okukola n'enamba zesobola okukolako olunaku ng'ekola ku nnamba ezitasukka 20 nga kyetaagisa piki eziri mu Uganda n'emmotoka okumala emyaka 50 buli kanaku ng'ekola okusobola okuba nga zigidde ngolo twali nazeemu ggula waliwo ekikyamu n'ekirala bwebanga gwe bazeemu okuwa omulimu kitegeeza bba bamulabula binti gwe eddala liri waliyitako eri obuwumbi 8 katukuwa eryana nze ŋŋamba nti abba ayinza okuba nga tabba yekka obadde ogaakukyaba minisita watakirambuludde bulungi nali ku TV emu nebabuuza minisita ekibuuzo minisita yagamba yateekateekera eggwanga musajja yamubuuza minisita nga gwateekateekera eggwanga muyina nteekateeka ki gye mukoledde abantu okulanga mubaggulawo minisita kyava tuddamu ebigambo bye namugamba omanye abaana okuva ku myaka 12 kuva myaka 17 okukka wansi beetaaga okugema naye entagaali tubagemesa sirene eri abantu abakulu omusana namugamba minisita kabineti weetuula ewa pulezidenti Museveni nga mutudde mbadde nga ati mwogera ne mumubuulya eggwanga gye litambula namugamba ye kyava mugamba mbadde nsaba onnyonnyola eggwanga lino kitulinawo nteekateeka bweti erigenda okusobozesa okukusawo eggwanga naddamu kyekimu n'agamba nti eddagala erigema abaana si ery'abantu kati mbuye minisita waffe lwamusana n'amubuuza kyebakubuuza kikwatagana tugakujabaviremu n'amugamba omusajja muveeko ojja mugubya ku mulimu naye nga minisita ali mu kwogera ekigambo ekyo yateekateekera eggwanga nga oli kyayagalamu nti eggwanga lino okusiza ku bulwadde obubaddewo twagenda mu lockdown ennaku 42 tugumye abantu emitwalo emeka 3 kati abantu abo betugemye tugenda kuggulawo eggwanga kubanga tugemeko abantu emitwalo emeka ng'oli kyayagala byetwagala okuwulira ng'ayamugenda nti essomero lino tugenda kugema abasomesa
abaana bano baddeyo basome babagemere ku ssomero kuba tumaze okugema abasomesa ng'oli byayagala okukola negwange byayagala okukola ki naye nga minisita yamuddamu kimu nti twatumiza eddagala erigenda okugema abaana okuva myaka 17 anti David Mukyera bidde era Faruku nze mbadde nendowooza bweti simanyi oba kubanga goyinza obanga otuukira ku bantu abanene abamu naye njagala bategeere nti mukati oba eno wansi wali abantu abakola ki abategeera nze mbadde nina ekirowoozo kino era nga kiva mukati wano nti singa abasajja bano bwe bakola lockdown baddire basooke basibe district bagambe nti district y'ebundi bujo tugigeme bamalirize nkugamba nti bwe baba nga bakyali mu nkola eyo bageme district bagambe nti district y'egundi yaggwa kabawalize ennaku 3 ana ge batusibye singa nga David wagambye singa balina enkola ne batugema bagamba nti waliwo kati district ze tumaze okukavalinga mu nnaku 8 okitegedde mu nnaku 40 tulina district ze twamaze ziri 7 netugamba mu nnaku zino 2 ge twongeddemu tugenda kugema district eno neeno netumanya nti waliwo district eziri covered naye wano Uganda gwembulira neegi wano abantu abaliwo abageme be bantu amwe be yageba wali ku kisaawo be bantu bokka abaliwo abageme mutamanye oba yagema President Museveni ne banne batulaga ba minister abatuufu batulaga ba minister abatuufu nakyo kituufu andi olira andi ngenda kugamba ekintu kimu bisiikirize bijja buzi kutula mu ntebe ya minister naye nga si minister omuki omukazi watoye bamusajja watu gwe tunenya otegeera fe tumalina tuyinza n'okubeera ntugamba tumukubira bwerere naye lwakuba nti gwe tulina okukuba amuli emabega n'amanya nti abantu batukuba otegeera naye nga nze nsaba nti President Museveni ne banno bamutwala eggwanga lino mutule wansi mutulaga baminisita abatuufu baminisita abatuufu batule wansi tumenye nti ddala byebakola bye bituufu kuba ssaawa zino bw'oba osibye omuntu ennaku 4 mwezi tobagemye wabula bakuumidde waka tobawadde byakulya tobawadde byakunywa kati nakati era ogenda wulirayo Faruku mu wiiki emu bagambe amasomero abaana baddeyo bakole ki omanyi lwaki bagenda kikola anti bo bennyini balina amasomero okitegeera bagenda kikola anti kati kyengenda okugamba nti bagenda kukwata bagambe nti abaana baddeyo ku ssomero era bamale bakolewo bo bennyini bagenda kwekolera weeve nga tumaze osasula fiizi z'abaana n'okwongerako ku ekyo era mu kuggulawo amasomero bagambe nti amasomero lino nalino gagemeddwa gawedde abaana abo basome bagambe nti abeegundi nabo twabagemye babagenda kubba batya bano bali mu kubba naawe temalina kyamakulu kye bali mu kukola okugema abantu abo kiraba munange kyangu nnyo dange kyandageza okulaga ne mawe gavumenti ya Pisman egamba nti wali muntu asala kuva Masaka kujja Kampala kati gavumenti singa gye neegaya kati nkuttema amafiina twagala ogema abantu beekawembe ngoyina obuvunanyizibwa nega nti nzono mu Kampala Segirinya gema abejindi mukulu amu gema abejindi govunanyizibwa kwa abantu Faruka tusinga bagema bulungi nnyo ne bagema abaana baddayo mu masomero ebintu bitegerekeka ogambe batumize ddagala enkana minisita bamubuuza batumize ddagala enkana sigwe mwogera ne president n'agamba andi zigenda tuuka 2,000 president atuwa chance ne twogera bamubuuza yagambye president atuwa chance ne tukola ki ne twogera kitegeeza waliwo alternative ayinza obutaba wa chance yagala ate mujja kukola ate nga balina okwogera nekirala Faruku amasomero bagatunda waliwo amasomero agali bali kuloni Faruku sente abantu balina sente Faruku tekye nagambye nogamba banka tebagigana gosasula looni bwokyasasula looni naye tokola otegeera lwaki nti banka z'abaana abasajja otegeera ne looni zaabwe onfuna bazirekayo gwe ofiirwe bo bakole ki batwale wakati omuntu asasula looni y'essomero emyaka tugamu ebitakola agenda sasasuza ki bagatwala amasomero mangi wanezana endala liri eri simanyiwa kimu olaba ng'omuntu atatya Katonda omwegenderezanga nnyo wa pulezidenti waali akimanyi nti fe Uganda Katonda atuyambye buyambi nnyo okubeera abalamu kakati ate kinnuma nnyo okuddira amasinzizo
natukano ganti atemwe kati mubivireko date mukola yabawadde kimanyi tuyimiridde okuwa sebo yabawadde n'ennaku nkaaga okwegayirira kw'abantu nkaaga okwegayirira kw'abantu yemyezi egi okwegayirira kw'abantu kwebegayirira Katonda watuyambidde kubanga gavumenti yennyini webegalira mu kasenge bakimanyi tebalina kye baali bakoze Faluka ekira katono nnyo okumanya otegeka nti gavumenti eno terina mu nteekateeka zitabana Uganda kukwata kyaki nozo ennaku nkaaga kitegeeza mu birowoozo byaffe temulimu mu nnaku ezo temulimu wadde tugema temulimu wadde kigenda kubanga kiyamba mu Uganda okubanga wona obulwadde obwo obulamu mu nnaku enkaaga ezo zatuwadde zatwongeddeyo kiba kitegeeza tukyalina emyezi emirala egi ate emyezi emirala etaano era ekirala Duncan ennaku enkaaga yaziba wadde ng'agamba ni mwezi enkaaga agenda kukola ki yabagambye bugaye mugira mbeeremu mu nnaku nkaaga ekyokukola tawadde ensonga anti ono omusajja agenda tutwala mu lockdown emyaka egi n'ekitundu okubeerawo kwaffe okumanya Museveni ne kubanga taliyagala munene oluganda talumanyi ensonga bwezityo bweziri njagala tugende ku nsonga endala naye nga President Museveni abantu b'oku ground ebirowoozo byabwe tabayinaayo abantu b'oku ground essubi lyabagwamu bakwatemu amafiina ne hamu Najala Museveni bakwatemu amafiina ne hamu babawa abantu ba wansi balabe ojja okwateko amafiina tulage kubuuka tugendeko amafiina tugendeko wa amu kati bo bagende watukolya program we batyopola kwa mafiina oyo yema muwuliriza nnyo ate ayamba abantu omukazi oli eyekutta akatambi ng'afiira mu nju ow'ebusiya obutambi obwo bano bannabanja bo babulaba amafiina wasitukira emitima gyakaluba sente za gavumenti n'agenda eri n'amuwa kuzize bambi n'agabira n'abalala lwaki bannabanja tebabira mitima gyakaluba bali ku lwabwe nze kyemalinoza Duncan Museveni akola ekintu kimu ye yamanya dda nti abantu baali nabo ndowooza abaagala kulwaba mu bitundu eyo waliyo obululu biki kati olaba yawadde agulawo ekisaawe yagambye amagye ge gaba gavunaanyizibwa kuki kukugema kukulaba omuntu ayingira n'akola ki n'afuluma kati nyala akitegere ndi neno mu bantu bano abawansi eno waliyo abantu basobola okukolagana nabo nga takolaganye nabo abamubbako ssente oli omuwadde emmotoka omuwadde ki naye nga talina mulimu gwagenda kukola ki gwagenda kukola abantu ne babanga bageme tugende ensonga ndala nalabye Kazibwe Kapo yagenda n'afunisa omwana olubuto bali ku kivulu tagaba buyambi Kazibwe Kapo si muyimbi okwo gwe muze gw'abayimbi waliwo ebintu by'oddanga awo n'ogamba kati omuyimbi yenna gy'ava ate bannenze nyala babulira balaba abayimbi omuyimbi omulaba awongolooza ategeera naye abayimbi abategisinga tebategeera akola ekintu ky'otasuubirira ddala kukola kubanga kati nga Kapo n'obwa Kapo bwe bw'ofunira amagezi agagamba omuwala jangu tugende munnaye nkwagala tubeere ffenna wootafunira amagezi gagamba nti wange wakufunira olubuto nti tulujjemu oba tukole bwetu ne bwetu okusinga okubeera awo abantu batandika okukubaganyako ebirowoozo batandika okulaba ku lediyo ate oluusi obayita ababi naye nga ziba nsobizamu emundu yazizaayo kuba kulimba oyo yasinga okwewulunta oyo papa yawoze emundu bazizaayo naye yasinga okwewuba kambuuze baba Faluka abantu baviira ddala we bate ku bulamu bwabwe ngamba kati nga Kapo n'omuwala bwe beesanga mu kikaali baga kati gugenda kugwena luba lubuto kati nze musango ngenda kunenyeza nnyo bannyinaffe bano omanyi bannyinaffe muyina amaalo muli basiru temutegeera kwegamba mujja byonna ne mubigatta ne mufuuka abawumba tuutu ofunye omuntu omulundi gumu owulira nze nkubuulira ofuna omuntu omulundi gumu owulira ne mutanoonya kapiira ne mugenderawo okitegeera n'otuuka n'ofuna olubuto n'ozaala obulamu bwamwe bwafuula ki bannyinaffe so nze sigenda kunenya Kapo ekyo n'omulala akikola n'omulala akikola naye kyakulabirako eri bawala bannyinaffe ate tonenya oli Kapo nga Kapo yababuzaabuza ate ababuzaabuza bo basiru omukazi gy'abayenkana omuntu buli bwoza emyaka 18 oba owayiga okwesalirawo n'okwetegerera ekyo kituufu naye omukazi gy'ava yenkana njala okkirize mmwe mubabuzaabuza abantu bewakabuzaabuza wano omuwendo osobola nagumanya obuzaabuziza buli muntu owulira gwe kenyini obadde olina gwokuyina wano ekigo gwe kenyini gwosinga obuzaabuza nenze ekyokubuzaabuza sikiganya buli muntu bamubuzaabuza naye ngamba ekintu kimu bannyinaffe abayimbi abo mulaba si bantu si bantu abayimbi
obayita ki tebategeera tebalumirirwa bo bakola kifiiriza okitegeera kazibu omwana mwegana kazibwe omwana ye akyamudawutinga nti siwe era tunaatera okugenda ku dyeni babeera ne kazibwe kapo munywanyiwa kazibwe kapo nali manyi musajja emundu yazizza ku ggombolola yazitwala bazikole service n'amaana azijjayo era emundu yeekola nnyo naye ate ddiini emulagira banayina naye ekyendowo teyamuwasizza kapo omenga takyayima musajja kati omwaka gumu n'ekitundu ayinza okuba nga yandyagadde okuba nga alabirira omukyalo oyo ngaoyomukubegatta bumbiriri naye takyalina wakola ekyokubiri ezokwegattanga yazifuna bayinza okuba nga abwerere bamukwatira kisa ekyokubiri sirina kakasolo n'omwana kiwe omanyi n'abawala agamba atya omwana siwe bwoya sinakwogerako naye mu nsonga yangambye yayogedde naye n'agamba nti omwana we bwoya kati omwana omukazi yamukkiriza ayagala buyambi omukazi kira naye takula ayagala buyambi takola naye nze kapo kyammanyi musajja mugezi era nze kapo nja kugamba mangu nti ensonga zino yange ozijje mawulire manyi mu bannamawulire muli okutyobola butyobozi mwegaje mutalina bakazi kamwesiibi sibafumbo weyalya luyire webikka oluba kati ebisigadde gwe muli okutyo akamumalirize siba wenkonya kozesa lukamayo tebakwata ku luyenga bana babere bawasa kati muzeeyi ayinza okuwasa awase ono awase mbere ya lockdown eno nali ngenda kuwasa lockdown tanatuuka lockdown yanemesa wasa gwe bali nnyo lwaki bakyali baana bato ani omuto dankani lwaki tomuwa amagezi kuwasa kati ekisooka dankani akyali muvubuka muto akyalabwa ate akyegomba tanatuuka kusalawo ekyo kimu ekyokubiri dankani omukazi gwanasooka okuwasa ayinza okuba nga si ye wenkomeredde ate asobola okubeera nga yewenkomeredde kikota kiri wakumanya kwene katonda we ekyokubiri dankani wabanga yazaalayo omwana kabeere gwe ng'olina omwana ebyokuwasa biveekumala omanye okuwasa sikera kumakyano gera kuduuka n'ogula omunyu n'oteekeeka okuwasa omala kusalawo muwongula kati nkuze nvuddewo okutala kati nsazeewo kampase naye kati dankani bakyamusinga message ku Facebook ebizigo kyoliko kankumuuze ono mufumbo ono mufumbo nti dankani uliza kyogamba nti dankani ennaku zino patula badde mutwala ngava mbwenzi nazigula bya mukazi bana agaba n'ekikero oli musiru enasiga n'omukazi byamagezi oli agamba olina amagezi anti oli agamba nti gwe tonatuuka kuwasa sinatuuka gobagambye okuwasa kwa mpaka gobagambye okuwasa kwa mpaka okuwasa si kwa mpaka naye kyengezaako okugamba nti dankani tosobola kugula bizigo bino oli musiru gobekasara omutogo ogulowooza bizigo oli musiru olina birala luli wanjigiraki kati kuluno lwebakutwala ku polisi sikujjayo kuluno lwebakutwala ku polisi sikujjayo musajja musiramu bamujja wanene wamawuliriza bantwala ku polisi oli okoze ki sawa bantwala polisi sawa ttaano nali nina ebizigo bye natugenda kutuuka sawa ttaano wali ovaawa wali toŋŋambye ngende ndaba omukazi oli atunda ebizigo sawa ttaano ez'ekiro wali ovaawa wali toŋŋambye ate gatuyogere mu komera sawa ttaano omuntu nga bakwata omusajja omukulu ali bubi nsonga z'eggulu tukube toki mu lugendo eggulu wajja kutta omuntu batambula n'ebirwadde byabwe ne bagenda eggulu omanye omusajja oyo omusiiwuufu n'oli ow'ebizigo buli ebeerinaana buli omu alagike ku munne ani goyita omusiiwuufu atonyirira laba ate waliwo nakyokala ey'abasiiwuufu bwetyo kyakubuulira mbadde ngenda gatta ensonga zino bbiri kyanaku nnyo okubanga omanyi nze mu indasitule ya music nyina abantu bempa ekitiibwa ng'era mpakasa abagezi omu ku bo ye Kazibwe Kapo neewuunya nnyo ebintu bino engeri gye bimutagalako okutuuka neno mbama w'abasiiwuufu okumuteekako ebisooto yeetereze ng'obudde bukyali kakati omuntu akimanya oli musiiwuufu liri paze embeera y'abayimbi nga mbi banna nalabye omwana oyo naye nawulidde ennaku baamubagulula okuva eno
bebasala mpaka wansi aba bali bamujja mu mwana kiwatu omanyi embagula gye babagululamu bano abantu abagudde accident nga babajjamu ebiwumba biki entema gye babatema ne batunganga abatunga ensawo y'emmwanyi mu ngeri y'okuzingazinga naye bwe naladde ndaba omwami oyo lirupazo kye nasinze okwewuunya nga bagamba nti obulwadde tebabulaba simanyi ate n'agendako ebbombo ate n'akola atya nakasero obulwadde tebabulaba bwe nabuuzizaako ku bantu abamu ono mwami David yakikonyeeko mbu yamulabako konuwa va ku stage n'akola ki ng'alabika alimu obulwadde obwali bumusumbuwa naye nze ndowooza lirupazo kubanga abasawo bagamba nti obulwadde tebabulaba abaamubaga baba babaaga kulaba ki otyo mu mbaaga eyo embi bwetyo kati kitegeeza waliwo akakodyo awomanyi lirupazo yabadde musajja wa Nuupu nnyo toleeta bintu byabifuzi kakati abasawo bagamba nti tebalaba bulwadde abaamubaga babaaga ki betakwata kusiba otyo David lirupazo yali afunyeko muwa batambulira ku bifu lirupazo yali avuddeko ku stage n'agwa wansi lirupazo omumanyi ye gwe twogerako era mu bayimbi wano wali gwe manyinga lirupazo tumanyi era twali mungayinza kumunyumizaako kintu kyonna kubanga ekisooka kya byonna era Ssebbanga oyo namunyiga mayimba Ssebbanga abo balina obutaala engeri gyakyo nasira enviri n'abanga abakazi tategeera nono zabulako agamba mbu lirupazo anoonya stand bali mu kabadi naye nga pazo yafuna oluyimba n'abeera w'amaanyi nga naye kita kyana kyeyeetaaga nze lumu twali luweera eyo yafuna akalango nga yakamala okupafominga bwati n'ava ku stage n'agwa nze pazo twagendako n'emutukula eyo nga tulagidde omusawo mbusimanya amuwa eddagala balo bamasayi gye twabasanga ne tujja n'eddagala mu budomola nze pazo yakagwa emirundi ebiri nga mulaba ekisooka pazo talya obuddewo bwonna obusinga awo malayo zangatto na mmotoka pazo asobola okuwera kwatya n'akwata engatto n'ajoleza essaawa eyo ng'ali ku ngatto ejo asobola okwoza emmotoka ye okumala essaawa ndowooza nga mukanga ali ku mmotoka ejo kuba pazo tanywa mwenge tanywanja omusajja musiraamu naye olugendo omwenge tagunywa nanti omwenge tagunywa olugendo lw'eggulu naye ekirala kireke kyenjagala abantu bategeere nti era ng'ojagayo okutta omukivaa mutandika nage nti Faruku nze nkwebazanga nze ak'ensuso okubanga wajja mu katuula netuba nga osharinga naffe emboozi kuba neggulu byatandikira wano wewakuba ekipupa olugi ekyatandika ogende era buli agende gulu singa tuwaayo omusolo twakitandika wano lirupazo ki ekimusumbuwa mu ababeera naye nga alina alusi kati weyagenda eggulu manyi tumanya bulwadde bukwe bunamulumira ate fano kufiibwa nnyo abantu nga bali mu byakisiru wate ne Moze we yafa bagamba ali mu kukola video ali mu video shoot kumba oli yafudde dda kati pazo mulwadde niye embeera gyalimu kyekiki twalibwekola emabega nti abayimbi industry tubakimanyi twayogerako wano nti omusajja ali mu kuteekateeka enteekateeka abayimbi abeere nga beetegera kuba kati omuyimbi ng'oyo kati yafuna ekyavu n'agwera maaso g'omukulu kuba kati omukulu yamutumiza ddeyo baada bamulesipa nenakasero kwanze twagenze ejji nakasero nga talimu kati ne bamuzizaayo naye ng'ekyamuzisizaayo walwade batandise okukuba amasimu nga basaba ssente kabako yadde akikulembedde era leero ndabyeko ne posti ya Balamu ng'alaga waliwo miliyoni mmeka baziwe kabako kandi wabaawo omuntu omu akubira gino essimu n'amugamba olina eri mu kufeero ne basalawo bamuzzeeyo wa basaba bamuzzeeyo ebombo naye ensala gye basazeemu pazo ekituufu kiri nti nze ng'egye siri musawo katonda yamanye ng'egye basazeemu omwana kuba nze namutulude bamusaze okuva eno ng'akabuzi paka eno wansi buuza bomu ku musala namukyadageza okuga bomu ku musala badde basala ki n'agamba abadde ateekeddwa okujjanjaba pazo yadde ali bbombo gyesikati teyadde era ensonga lwaki bamuzizaayo wa ebbombo kati mu byonna pazo yeetaaga ssaawa naye ng'embeera gyali mu UC naye kino era gyakibeera ekyakuyiga eri abayimbi kubanga pazo ekimuguddeko essaawa yalusinga tabaddeeko mukulu kandi pazo ategezaosanga nakaseraawo bire badde egenda gejeisina iviniragu naye nga pazo mukama yamuwaako oluyimba n'abeera ow'amaanyi tesimanyi oba yazimba kalibanga eri waggulu n'atuvuma n'akola buli kimu naye ekintu ekiyitibwa saving nja buli muntu yenna wakwata ssera aleke kuzirya ng'ezigaga
ti leero wooli enkya toliiwo kuba ye pazo embeera gyali mumbi nze muganda wange tukuze ffenna niye embeera gyali musi nnungi kati so kibeere kyakuyiga era enkya kumande tugenda genda ebbo okay Balamu mbu yabadde yayingidde mudda ebintu ebadde efuuse project ate ne pazo abadde afuuse project okyogerako okimwana ensonga za pazo ziraba nze okusookera ddala mbadde njagala bannayuganda mwenna abatulaba bannayuganda mwenna abatulaba n'abatugoberera bwewabaawo ensonga ffenna tukimanyi bulungi nti gavumenti eno erina ebintu byetatukolera ebibi naye ate wabaawo omuntu ng'alwadde oluusi ekirwadde kye ate oluusi tuleme kisiba nnyo ku gavumenti tuleme ogiwaayiriza olw'obukyayi bwe tulina gwewaayirize nti kakati mpuliddeyo omwami tubadde tuteesa ayogera bulungi nnyo omusajja muteesa ate nayingizaamu ebya nuupu tujja kuva ku mulamwa oluusi tugende ku birala tuleme okwogera ensonga eziyamba bannaffe kati munnaffe oyo mulwadde naye mu bulwadde obwo bwamukubanga David omuwagambye nti obulwadde bubadde bukola ki bujja bumubeererawo kakati ate ne mujja muyingiramu abantu abatakuta omutima gwabwe kati nga babbalamu bwe mutandika okugamba nti ate musonde kubanga oyo omusajja okulwalira obulwalize wa Jerusalem Musali n'aga nti agwiridde wali ekyo kyabadde kimala okubanga agenda kuyambibwa tumukwasa omusajja oyo kubanga yagendayo nga mulamu era tumwagalize nga muki nga mulamu ne bw'otandika okugenda ogamba nti banna ntaddewo ssente musonde era abakikoze banne ne bamugjayo mwebale nnyo mwebale ddala mwakoze bulungi naye nze njala obategeeza abali mu industry ya music muveemu omuze ogw'okugamba nti munnammwe alwadde abamu musonde nga musonda mu mutima gwakweyagaliza kwawula abamu musonde nga mwagala mawulire kamera abamusonde nga mwagala nammwe mufiseeko ze mwagala okukola ki mulimu abakirimu kubanga nange nina abantu benasangako nga baŋŋamba batugambye eddagala ebbombo baligula ssente nene neewuunya kubanga omwami oyo yali ajjanjabyeko kutone Ssempijja eddwaliro ly'ebbombo eryo era tumanyi bulungi nti eddwaliro ly'amagye lyerisinga wano oluusi okubeera ki eddungi naye nasanga abantu besijja kwogera wano kubanga abamu nsaagala baatuukiriza ate bagambe nti mbakoze bubi naye nange mwenyina basanga ne bayimirira ne baŋŋamba omwana mulwadde bamusaze tuva mu ddwaliro ne kati tusonda ssente ekintu ekyo bannange tukireke sale asobola okukola bulungi okukola ebintu ebyo naye abantu nga David omwagambye wano waliwo abantu abawulira ti mawa bamukutte bamutute ku poliisi noli n'akikola nga ddanga ne yakikola nga mulungi ate ne wabaawo abakikola ng'oluusi agamba ayagala kola ki kwabya abalala baagala kusonda ssente bafiseeko terina akuwadde buvunaanyizibwa kati Balamu ani amuwadde obuvunaanyizibwa wano yatwala obuwumbi bw'abapromota bwali bumeka kati ate osobola olabira oyo mulwadde nga wagoba ne fayiro ye n'ogamba oyo omwana sigenda muwa ssente so tuve mu mbeera eyo Balamu bwe baalabanga fayiro nti eno ya muyimbi nga bagamba oyo paza yayimba bikyagende kati essaawa eno olaga nti otaddewo miliyoni 2 naye nze kye nalabye mu ssente zibaye tebasonda bali kuki abasajja nsaana kuddamu kunyumya mboozi babadde omanyi baagala mawulire tebagala kuva mawulire olira saawa zino bali ggulu okitegeera baagala omukulu abalabe nti abasajja bafaayo abantu eri abawe mangu omanyi abadde akyabamya appointment eri abawe mangu appointment okitegeera omanyi tulina obuzibu bw'abasajja abo abasajja abeeyita abapromota abanene okitegeera bye basudde industry eno era bye bagenda okusula industry eno endongo erema obutaddamu wadde kuvuga bye bagitunda bagirimu bagitunda saawa zino kati gwebuze bakakuba biliyoni 5 mu miliyoni 6 naye saawa zino wetwogerera bali ggulu mbu bagenze kubuuza mukulu jeno nti bo endongo zaabwe ze bategeka Christmas bagenda zitegeka batya nakino ngenda kibuuzaamu jeno yennyini endabuuzaamu jeno sale naye wadde eddala olina ssente era oyamba abantu bangi abeetaaga oyambibwa kuba ne bapromota bwe babbako ssente ezawedde zinnabatuuka naye abasajja babakwatako muzimu ki abasajja balina mizimu ki ze batambula najjo kitegeera bakabba ssente nnyingi bategudde endala nakati be bamu bali ggulu mbu bagenze kunoonya ssente zaabwe zanfudkyenjagala omanya ekyo abantu bano nga babbalamu
okufuna omusimbi n'okuyatiikirira bwe kuti bakolera emabega w'abantu abamu naye nga batuukiriza ekyo kyebakola ki Balamu obadde omulaba ne Commander of Land Forces era amuwaana nnyo ng'omulaba nga tamuva ku ki kido ku tayimu y'emu n'omulaba ng'ali ne ku convoy za president ewanakyobe ye wuuyo owasali musale ye wuuyo nze kyemanyi ku basajja abo baketi Balamu abo ba Abidex babalunywa baagala buli kasente akali mu industry bakakwate nga kaabo ate abasajja basinza okuta industry omanyi lwaki bagise nabali abagala okuwona n'ekonomi bagisula kuba okwata otya bilioni 5 n'oziwa abantu 5 kagurupu ekonomi eragawa kati abasajja baddayo zino nga baddayo zino kugambe kati sawo zino bamaze wiiki namba bali ggulu abasajja abo kyebakola tekyandibadde kibi singa bakikola nga balowooleza industry nga togenze kubanga kankwe nga ono bwagambye abantu abagenze eggulu bandibadde bagenda mu nsonga emu bagamba jeno tojja tuwa ssente emirembe n'emirembe ojja kuba okyatuwadde ffe abakomedi bajje ojja kuba okyamumaze otuwa bewasooka okuwa bajje fe tubadde tugamba ng'abayimbi industry eno nga bapromota abanene abaludde mu industry eno tubadde twagala tuggulwewo mu nkola bweti ne bweti ne bweti bo ne bamulagako ku mulamu omulala ogw'okuggulawo ki industry naye nga tebagenze nga bagamba nti kubanga tinawulidde nti omusajja ono ow'ekikofiira yagenze Abitex ng'agamba nti njabadde njagala enkuuka yange gye ntegeka mu lubiri munsasulemu ssente enkuuka eyo ebeere ku TV abantu bagirabire ku TV naye erabira ndi waliwo abaana abategeka ebivulu ekatosa kati okyali awo okumanya abasajja abo kaso okusalimu katono ekirimu okumanya abasajja abo beeyagaliza tebaagaliza muntu ali mu music industry okitegeera yasaba eyebeere ku TV bamuwe ssente ze era ajja kusaba akawumbi n'okusoba okitegeera naye Bukenya Ntimba Posta tamujjukidde nti gyali abadde akola takola okitegeera atagenda kujjuka nti kyenje wa drive naye gyali alina okuba nga alya ofuna kyengamba kati bo bali awo kabondo kaabwe tunatandika ebyo nti bannayinza ategeka enkuuka waliwo abategeka simanyi embuto y'embuti simanyi bano bantegeka bino ebya Simba byebyani ebyo waliwo kona waliwo kati buli omu wanajja ebikigunda biki kakati kyembadde nnyonnyola ti mu industry eno naye fe tujja kitandikawo kubanga omanyi batera okunyoomanyoma naye era twagenda wajjeno netugenda netumulungamya abantu abafikira era n'agamba agenda bayamba naye nakino tujja kgenda katubalinde empalana zaffe kyemaze olaba ezaabo tezigenda kuggwa tumunnyonnyole lwaki yandiguddewo industry eno mu mbeera buli omu n'akola nga tetugenze munnyonnyola nti ate ffe abaali bategese kino Balamu agenze nti kusaba kino ekivulu kye kya Serena naye ng'ekyo kyonna akikola olw'okuba yawulira nti balunywa naye bamuwadde concert ebya Saturday bye bagenda bakola so budget yefaanana etya kati e-concert batugamba ziri bilioni bilioni 5 basooka ne bawaako 7 naye ne basooka babawaako 7 basooke bakole zi Saturday zikola ki ezisooka bagende nga babalaba bakola ki era kyova olaba kyabadde kibatabukidde nga omulundi ogwasooka guli abayimbi bayimba batono batamanyiddwa ne beekyanga kati ne babategeera ne bagamba nti abayimbi katubongere kuki kusente naye nga enkola yaabwe nabo boogiraba bwe bagenda okunonayo omulimu ng'ogwo mufojja okujja omuyimbi omwe ku ssente ezitegeerekeka ate gwe ogamba ndigenda kuwa emitwalo 5 nga gwomusayininza ekigendererwa kya e-concert kiki ekigendererwa kya e-concert nze nga kyenamanya oba kyemmanyi abasajja bano ngera batugambye bagenda ne bamatiza General Salim Saleh ne bamugamba abayimbi bano bali waka tebakola ne bwe tubakolerayo show ne tubanga tubasasula bajja kuba bafuna ekyakola ki ekyokulya era nga bayimba ng'era ye n'alowooza nti bayimbi banaakola ki banaafuna mu mulimu ogwo ngenda kwawukanako ne muganda wange ekigendera kya e-concert balaba oba omuyimbi tuyinza okuleka endongo zaffe zino ez'ebbali ne tusigala tusobola okuyimbira ku TV kubanza toyijja kuŋŋamba kati muganda wange David Lutala abadde ayimba Monday mpaka Sunday okitegeera n'ayimba omwezi ku mwezi ng'ali ku byalo byagenda atambula buli kanaku akuŋŋanya millions taka wansi wa meka 5 okitegeera
kati gwe bongamba nti saawa zino bamutadde wali bagenda mu milioni abatafuna otegeera abatafuna kati naye oli akuwa ssente n'okulowoozaako kutta aba yakuvaako abamanyi oli mukola ki mukola okitegeera so ono wa e-concert nga yiye nti mutegesi yandibadde aleeta ekiteeso naga nti omanyi nti muzeeyi olw'ensonga bwe nti kisawo kituuza abantu 10,000 katukkirize kituuze 1,000 ffenna tukole naye ye yeyagalizanga muntu abadrive abakenya abatimba posta bafune naye bo akakabondo kenkuga era notukyali kabondo kekamu kekalabye ennaku abapromota abawansi kekalabye abatimbi ba baana n'abaposta n'abadrive ennaku ssaawa zino nti bo ssaawa zino gye no batunuulidde okubanga awaayo ssente tabitunuulira nti ekivulu kibaako abakiryako bangi anti bali bamutuuza wansi bamutuuza wansi asobola kifuna nga wavuddeyo ngaffe we twagenda wabalaba nga batuopye ne ku poliisi tiffe twagenda jeno ne tumulungamya ne tumubuulira ensonga bwe ziri kati jeno ekizibu kyayina nti ongono Dankani bwagambye awuliriza nnyo abasajja abo ate ne Jeno Kayanja namugamba nga tuli mu lukiiko namugamba abasajja bano baluba ng'abasajja ab'obuvunaanyizibwa ng'obalaba bajje bambadde suuti naye obabbi bazibu era Jeno Kayanja ambadde nkimukubiriza nnyo ne mugamba abasajja abo babbi bajja ne balimbalimba kubanga mutuufu industry eno nnene nnyo waliwo abaana abategeka ebivvulu ebyaddala nga mulina kugamba nti bannange Jeno fe tubali twagala otute tutegeke bwe tuti ne bwe tuti ne bo beerowoozaako bokka na bokka mpulira Bettina bamuwa 5,000 okuyimba Bettina ayimbira 5,000 e-concert nga we nagaye mu ntandikwa luli nti manyi lwaki nagaye nti zenkuba zokubanga wajja nina nadde jjo kuwoshingiyo omukulu bajjaawo omusajja najja mu motoka eza gavumenti emyufu zata baze kuwuza motoka ye kulaba bajjo yogera wawe yazze yataddemu kola jozi bbiri kati sijja kumuza yazze kulaba kawulo we yavuddemu kubanza nadde nyimidde ajja straight we nabadde nambuuzaako ngali uniform likama enjana nambuuza nanga ngowuli nti nemugajje ndi muzeeyi nangamba ebintu omwembira wala kwamba etaka kuterezaamu kati nebirungi kaakati kyengeza okukulaga nti Faruku osobola okukulembera tiimu eno tutandikire ku mitendera tugende wa Jeno Kayanja tukola appointment naye tugende tukole tumunnyonnyole kubanga ffe nkugenda eggulu wano mukati we twasimbula era ogendo olwatandika twalitandika nze ne Bosco ne Vanilla tubba ebizibu yako nze siri politician sibyabufuzi anti ngenda kulaga anti woba toyagala kutereeza ate ng'olaba wali ensobi kiba kikyamu kati omusajja ng'oyo wawanga asobola okulaba ebinagamba tumwetaaga okutereezaamu kitegeezawo n'abantu abalala bangi bakola ki babiraba ate nga ffe fwe tubeera wansi wano Faruku kubano bwe tuli wali omuntu we wansi ddala ddala asembayo kati kyeneesinga okwewuunya mu byonna ye mukulu Jeno Salimusa nti ffe we twali eggulu nga tufunye appointment agituwadde tusaawa mukaaga Haji Musa Kavuma apedekisi mukima bakeera ku matya era twasobola bagamba twasobola kufuna appointment bayaayi Jeno nga yababula totale nga yababula naye watukiriza okutumiitinga zagenda okuwera ssaawa ezi nga bali tetwalinde muganda wange ono ekikola olutalo lw'amaanyi nnyo okukakkana nga batwegasseeko naye nze kyenneewunya ku kino kyembadengeza okukulaga nti mawa baba baddeyo nga bagamba Jeno nga balaga obusajja bakole mumativu kuzeri gye bagabamu ssente kyokka era Steve balunywa ne Emma we beeyawudde ku bano ne babako omulamu gabagabazi nga gakutwalira Jeno n'agubaayinga ne bano beesipenge bagula nabo gye bali akakundi nno weewuunya akagala okuta industry ya Uganda balinganga 10 tebawera kati nzija ku kiki kyodde ogamba nti ekigendera kya concert ekigendererwa kya concert ezo kusanyawo industry ya Uganda batya kubanga Faruku singa leero Chameleone ayimba Ntalo n'ayimba era yaliko Johnny Black n'ayimba sebayimbi basatu kati kulo mukaaga olujja ajalula mu n'ayimba okulosemakula n'ayimba sebata n'ayimba abo nabo si basatu n'oluddako bagenda nga bayimbisa abayimbi abana olajja manya bakola gavumenti
tegenda kutugulawo ko bali mukola ki bali mukola nianze folo kungenda kuwekeza bugajiwera kunzenze mu nyini kubano ngojeko omugana yafa akola emirimu egy'enjawulo emirala neffe n'abasigaddano tuteeka endongozi kati ngenda kukolera budget ennyangu ennyo kuffe abakola busho wa miliyoni 5 nga nze nkola bukenya nantimbira baana ninga nisasula ku KCC okuya baana eyo baana mwogira okugisasula emitwalo eki okubeerayo kakati wemala okugisasula nyinza okugisasula nebeera ennaku 10 oba mwezi mulamba okutegeera awo wonna gavumenti efunamu nze wenkola mu bubaala kange mubaala ngaawo nanyini baala asobola okutunda omwenge kulete ziwera 10 wabawo abachipusa wabweru wabawo abaswiti ababodaboda bakola kati yo gavumenti ebitunuulira kyevidde tunuulira bano abantu abasatu nekwata sente neziwa promoto mukubanga emabega kabutalo nakuyimba bamukulagamu emiliyoni yaga lutalo 2 ajayimbe nagaana wano ku miliyoni 2 tuli mukati anti bagamba budget yemu ya miliyoni 6 sente zaabo ziri awo zitankana buli muntu ayogera zize n'abagamba nja miliyoni ameka nebabanga abasikamu ngo namugaa kale jangu tuzikwe n'abagamba mumale kwogera ne manager wange manager namugamba nja miliyoni ameka ko bali bamulanga dda alikuwa kuseti nga baagala miliyoni 4 ko tuli mu meeting awo John Black najja naga asajja bankubidde nga baagala nange nyimbe ne sente nakoze eki naziganye twespe tugende kati finally leo batuuse ggulu akuba nti emboozi eyo mpanvu ekibulaga nti tuba twetaaga tufunanga jjino kanya kwago batukwasa mu industry ya music netwogera ebituluma nga ffe kubanga bo bali bennyini beerwanako nga bo ne ssente baatuka okuzibawa tebatuwa Bettina ayimbira ssente muka nawulira bamuwa mitwalo ate anti omuyimbi si supermarket nti abaakole bontezo miliyoni kati Bettina bambi toyinza kakati Bettina kisoboka kubanga abantu abo lwaki Bettina nga David omwagambye ti omuyimbi osobola omuyimbisiza emitwalo 5 oba miliyoni 1 oba 2 okusinziira boze naye singa omuyimbi awulira nti Kavuma nti ani balunywa gwe ku Bettina yabalira Bettina ndi wa miliyoni 2 agenda owiranga gwe omuwadde meka emitwalo 5 ate nga n'ekigenderera kyoli eyazibawa mwamulaga nti abayimbi bano baffe enjala bagende bayimbe bafune ku ssente babeere happy kati bwakiwulira ne bwabanga 5 yandigayimbidde nga David yagamuwadde naye nga David yagamuwadde mutima muki mulungi era ng'amugambye nti wange najjayo miliyoni 2 gundi naafunako nange nefunako naye twalagana ameka 5 kati Bettina n'emitwalo 5 asobola gayimbira naye okusinza si Bettina yekka naye n'omuyimbi asobola yimbira miliyoni 10 asobola yimbira 4 naye okusinza mu mbeera gy'okoze eki gy'omunyonyo naabo abayimbi bakamiliyoni ngoyo wakulaze ekyabalutalo bano bonna okweyongeza gwe weewunya omuntu n'agamba nti miliyoni 10 n'omugamba asizaagala tikale kankuwa 2 tiana nago sigagala n'olinya mpaka mwana kitegeeza oba wafunye budget so kati nze kyendowooza mu industry ya music eno era nga David omwagambye baba gwe kati mmaze okiraba nti kakati gwe oyagala ebirowoozo byaffe ebisinga tubyogererenga wano naye ng'ate olina obusobozi obutusitula ne tugenda awantu ne bwetubasiwa abantu abanene ne tubaako ne byetukubaganya kati wana bino ebyokutereza abaminisita olaba nabyo byetwogera kwa minisita bwe mbakwata ne mbatwala ewa Kayanja mukubaganya ebirowoozo Faluku ayingidde ki politics uyo ali mu politics uyo ali asendeza government tenga siziryangako naye nga kyandibadde kirungi nga David wagamba ffe tetugenda koowa kutereeza era tujja kuteekawo obubinja tugende nga bwogera ensonga ekituufu kiri nti kino kirabwa n'omwana ayonka abamu batya buti kukyogera abalala beekuumakuuma olw'okuba bajjayo kuba n'abajjayo ssente abo bebiri babbalamu bakimanyi nti kati bali mu kuttattana industry n'ekonomi mugitwaliramu n'ekonomi ne bagitwaliramu kuba mwami Faluku kamala okubuulira mwami David ono bw'ategeka endongo mwalowoozezzaako ku bantu abazimba ebifo ebisanyukirwamu eyo oba mwe mulowooza kuba Kim Kaliisa bokka bannannyinizi NBS kakati abantu abateka ebifo ebisanyukirwamu tebikyakola abantu obutebe
bali bafuka business bamenye kamenya kakati bali kuchabo abasika chips abatunda amabala ababoda boda abakola awo nati bachagenda kola saundi kakati chengezako basaundi be bali webale nnyo bakola tebakola tebalina bakola abazimba abagula ebimba bya stage abagula ebimba bya stage byabwe na bichi byonna batudde kati ekikulu kino gano ge mazima agatakawo mu industry ya music eno mwavaamu abantu abasongulunwe mu banene era ne babeepima mu kyenkana okwagala okubenkana oba okubayuuzayuuza problemu yabwe ne bagiteekako ebirowoozo kino kye bakola ki konsati eno giteekawo okugamba nti kati bagikwate bayimbireko NBS bakole bati baddira muyimbi kumujja mu bantu nga takyaswana kufuna buwagizi kino ekyabeerawo kikome ku mulembe gw'abakamiliyoni n'ababobo so n'abayimbi nabo kibalya wadde baba wa ssente kibalya abayimbi abayimbi abanene badde baaganye ne kati bayimbira ku order abayimbi kibalya omukulu akuba abayimbi kibalya naye ono ye kyeyerabidde ono kyeyerabidde kyagezaako baga okwogera kiyinza okuba nti kituufu naye industry eno bw'omala ogimenyaamenya n'abagiryako ne gyeva ne gavumenti newe neeba eyagala etya tesobola gimenyaamenya kubanga kati kankubuulire waliwo ab'emizannyo ogenda bakola otya ekyokubiri olaba baali bawandisa taxi wano abantu bakayana bangi aba taxi nga baga nti taxi banoonya zigoba mu kibuga era ebyo ne tubyogera naye lwawandi waaliyo abaali balwanirira omulimu ogwo ti oli ne wanaawa bali ssente wajja kubaawo kati walabye basengubuge tebakoze basengubuge bagenze ewa kabaka bagenze wa Katikkiro Katikkiro ne bamugamba nti sebo Katikkiro ow'ekitiibwa omulimu gwaffe guno gwonoonese nnyo ate mu kwonooneka nabuyambi obuva mu gavumenti ffe tetubukoze eki tetubufunyeemu naye tusaba taata abazanya emizannyo nga ne lubowa mwali ne bagamba naye tusaba taata otuyambe otugambire Ssaabasajja tufune ettaka tuzimbeko theatre tutandika ozanyira omwo muki era n'abaddamu n'abagamba nti ekyo ngenda kikolako kubanga theatre temujagala kannabulemu temujagala Masaka mujagala wano era mu Central we munazanya n'agamba ngenda kukola ki kukyowoozaako ekyokubabwa ettaka kati olaba abo gye bayise kakati abo nabo noobaziyiza era nze nkugamba kyojjalabanga kubanga David abasajja bano bobatira nti bafu tinewanayita oli omuyimbi wanedda waaliwo ebibiina byakatema ebisinga obungi nga kayimbira yesinga okulabwa nga bazanya n'emizannyo egy'ebyobufuzi waliwo n'emizannyo nno gambabulire gye twawiranga edda ne bagamba nti baali bazanya ku Obote era oli ne bamukwata ow'omuzannyo ne bamutwala ne bamutta n'omutta ebyo tubiwulidde kati indasitule eno nene nnyo kati oli General Musale bano ne banaamugira batya wajja vaayo akabi ate kamulaga ekituufu tibwemba mugendera ku ttono oba ono munnabyafuzi omulemese wajja kuvaayo agambe nti abannange mulaba abayimbi babagana okuyimba kati nze nze okwesimbawo buli muntu asanyuke theatre ziddemu zikole abayimbi bayimbe era eggwanga liddemu lisanyuke bano baba bano mpise nabo tebakyasobola kuyimba era oli ajja bawuliriza era abakuba akaki kati yedaaga jeno omuntu amulaga tikibakola kizo obanga kubanga lizo obasi kibaagala naye baba bakyagala era nakyo kifu jena asobola okugabirira industry eno tasobola ekyo tebakulimba abakomedi tebanagenda kati kankuwulire abazanya emizannyo tebanagenda nekirala ekiriwo Faruku omanyi lwaki tasobola nti era abantu abo ate Dagani kamubuulire oyo omusajja olaba akyalaba wano abayimbi abalina amagulu kebali mu kutikkira tulera y'obuyimbi buno obwewalula ne bamuyiwa wali lindako kebali mutikkira obuyimbi buno waliwo bayimbi bano abalema abeewalula bamango abadde bajja kubivulira abayimbi abanene nga ne basookawo abo jeno tonnabalabako waliyo abasa abaana balina ebitone abeewalula tosobola abo bajja mu maaso naye so ogitereeza asobola nekolera mu structure ennungi naye nze ngamba industry eno kutereera bano abasajja balina basa mu kinone babasekula
ba promoter abasooka ayo kutereza asobola okukola ba promoter abasooka kiri bwekiti kati essaawa yali abayimbi bagenze eggulu bangi naye gye nasobola okugamba nti njagala akulira ababbandi mukulu wa Luna genda omuzeyisi makula n'agenda n'agamba nja akulira banagamaffeni Gravity genda n'agamba nja akulira ab'emizannyo n'agamba njagala akulira bannakatemba n'ayita abantu abakomedi buli musekera n'agiramu omuntu atya anti nkulaga n'agiramu omuntu omwomu kyava batuula wali n'abagamba industry yammwe eno njatugitereze nga fatula ekintu kitya kimu twagala kukola bwoti ne bwe tuti kakati ngano buli muyimbi ennaasi tukogenda eggula mugamba goluwa banditi kati kwegende wamawa kakati goluwa kinze kati kwegende ate waddankani kati ejiro kyayina ate ye kyakola munnanga ate abaswaza buswaza kuba ti bakamyoni we bagenze okumanya abaswaza bakamyoni bagenze nga basuperstar bamaze nga ayita ne basimba nga abatuuza kigendererwa kino ekirala naye bamubuuza kigendererwa kino naye takimanyi tiyavudabuuza basindi tibano bamanyi eddoboozi ly'omusajja ekigambo yayogera kino n'agamba abayimbi yabuuza basindi bano mubamanyi ne bagamba nti tumalirize olaba sente zeyakassa mu music abayimbi babbalamu ate bo banyagulula sente zeyakassa mu bayimbi ne kamiliyoni gulu yabagasse tebawukanangako nera tebawukana bebekulu nani bebekulu ne kamiliyoni tebawukana baade tebawukana ate era babadde bamala mazibbanga nga tebera ate era n'ekirala nze omuntu eyegatte olw'ebyenfuna simuyinaako buzibu era ebyenfuna ebyabagasse banamala okufuna nga baddamu bakola obubadi bwabwe ekituufu kiri tosobola kufujjirira industry singa yafuna nze ngamba singa yafuna abantu abatuufu industry agisobola abatuufu nesobola kugivujjirira omanyi tasobola bakamiliyoni ziri wano naye omanyi ebbanga lyamazeeyo wiiki industry twetaaga enkola tugeze nga olaba mu Nigeria ng'omuntu omuyimbi oba omuzannyi w'omuzannyi oba ki nga sente zeekola zokka ezijja saidi ye n'ezigenda saidi ye ayina teekawo egyo mikutu tugamba ekyo omuyimbi akolemunyonyolo yagendannyonnyole mukamawo ekitufu kiteekeddwa okukola ki okubeera nga tetunafuna copyright law tusobola kukola kintu kituufu nze okumaliza kwange kugamba bwe kuti ku nsonga eno esembayo ey'abayimbi ne industry eno gye tulimu tijjeno mulekerawo ogendayo nga tumusabye n'atuyamba obuyambi n'abutuwa naye tagenda kutuwa buli kadde jeno waveeyo akakundi kagende kamubuulire enteekateeka gye tusobola okukola lindako nti tumala oyinza olaba nagamba nti atusooke tukolere mu theatres tukube ebivulu nga tukubanga baba bewadde amabanga kubanga industry takola ki tagenda gimalayo tajja gisobola so nze nkubira buli muntu yenna agende wajjeno mulowooze ku kintu ky'okuba nti baggulawo industry eno buli muntu akole naye ekyotuwa ssente tekisoboka ojjawo wakaziwa bapromota bewasooka okuwa zibaggweko bakomewo so mu mbeera eyo industry ayinza okuba nga ajagala nnyo ayinza okuba nga aginoonyerezaako ate ayinza okulaba ayinza okuba nga yandibaddemu ssente naye ayinza okuba jenosali musale omanyi oba yagiwamba buwa mu byafaayo byonna omuntu obaako n'ekintu kyotegeera laba nti kati President Museveni ayononeka naye olaba kati badde balonda Kayemba bamulonze ku byamizannyo kubanga ab'emizannyo abaliraanye wadde si musambi waki wa mupiira kyembagamba nze mba njogera soogeza bukyayi soogeza ki nejje naayagala nnyo industry ya music ate era watuuse asobola ogitereeza singa anaaba yeewaleeza ensega ezigenda nga zimubeeberera buli kaseera nga tezirina peegi gye zireese endala wabula bagira kululisa owaye tokomaawo program tugikuwa yonna kale okutumireko San Francisco kulika kabebe kale nawe ntumiddeko munnange
yatukabebi kakulike bannanke mukyala kale siri ku WhatsApp singa kusinga nenda kabebi kafa neka mano kufuna essimu bajiba Shapiro naye yazadde mukyala tikiti abatumidde nnyo mbadde malina yazadde Shapiro nkutumidde nnyo Shapiro nkwagala nnyo Shapiro mulemeddeko nnyo Shapiro nabanja esoda yatuzibazeemu soda kuleti tuginywedde era emputeŋŋeze nazo ne wiikendi ejja tusobole okuba nga tuteeka muno kasoda kaffe embuzi yo yali mpoomu era yagituwa yandituwongedde omusajja yagituwa ow'embuzi yesoda ow'embuzi yanziza nnyo ekikema watogibye esente muziweereze nga nze eno medi yagibye yali ayinza kuwa sente temuwesa sente amakola ne muziwa omwami ono ayinza omuwa sente naawe nze kuleti nze ngenze